kuba ekitonde tekigwanira kubanga kisinzibwa asaanidde okusinzibwa yoyo eyatonda ebitonde era si mulala ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah waffe tumusaba asebengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah yamutuma gye tuli nabbi oyo sallallahu alayhi wa sallama nga kyakusaasira gye tuli okugoberera kwaffe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mwe muli okuwona kwaffe. Baganda bange ab'ebitiibwa, eno ensi we yali weeri ne gyeraga ejjudde ebikemo bingi oba ebizibu bingi, era nga nnyini kubiteekateeka ye shayitaani. Allah gwe yatugamba nti mutye nnyo mulabe wammwe shayitaani, abalaba naye mmwe temukola ki? Naye mmwe temumulaba. So engeri yokka ey'okusimattukamu ebizibu ebyo nga n'oluusi bijja ne tuba ne dawuti, twebuuza nti kino kituufu oba kikyamu, ngoberere kino oba ngoberere kiri. Engeri ey'okuwonamu embeera eyo kubeera nga twekwata ku mubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ebyo bye yasomesa. Allah yamwogerako nagati wama yantiqu anil hawa, teyayogeranga ng'asinziira kwagala kwa mutima gwe, wabula byonna bye yayogeranga bwali bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. So baganda bange abalungi, tunywerere nnyo ku mubaka alayhi salatu wassalam mu mbeera zaffe zonna. Bw'omwekwatako wallahi obeera owangudde. Okimanyi guno omulembe gwe tulimu, mulimu abasajja nga bawasa basajja bannaabwe. Subhanallah. Mu kikolwa kye bayita okulya ebiki? Okulya ebisiyaga, nga mu kaseera akatali keewala waliwo gwe baakwata lyerimbise mu busiraamu, yeeyita na imaamu, nga yawasa omukazi imbu n'amala naye omwezi mulamba nga tamanyanga nti yawasa musajja munne. Subhanallah. Imagine nga senga, taata, la ilaha illallah, nga bonna baali mabega wa kikolwa ekyo. Nalaba ku mukyala yali Munnayuganda naye nga ali mu ggwanga lya Amerika, naye nga awagira era nga asaakaanya ekikolwa eky'omukazi okufumbira mukazi munne. Golowooza mbeera ki Allah mwagenda okukuuma ggwe nange obutagwa mu bikolwa bikyafu bifaanagananga ebyo nga togoberedde mubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama? Kubanga ekyo ekikolwa mu nsomesa ye n'enjigiriza ye kiri haramu. Omusajja okuwasa musajja munne, omukyala okufumbirwa mukyala munne, oba okugenda eri mukyalawo ng'oyita mu kifo ekyo ekifumiramu obukyafu obunene. Naye olwaleero abantu hatta ne centers weeziri mu masomero, mu bibinja bingi ebyenjawulo, abantu beetabye mu bikolwa ebyo. Naye ffe engeri yokka ey'okuwona agakolwa agajamaago kwekwata ku mubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Obulamu bwo muleka abeerera olw'ommodo, ye mutuufu ogoberera, togenda kwejjusa akhiri kalimu. Tewalabye mu kyaki omusumba eyakutte abaweereza n'abakuba emiggo? Allahu akbar. Waliwo omulala gwe nalabye mune kasita ensonga egwawo, ababadde batereka ebyama nga basindika related videos. Omulala yakuba kyaki ba members be yayagala nga bavunaana bwenzi. Lwaki? Gwe mwana gwe okola ebikola by'obwenzi oba musajja gwe, naye nga tabakuba nti Katonda yagamba
wabulanga yanyiga bunyizi n'abakuba nga twesiimye okuba nga tuli basiraamu anti ffe abasiraamu tuli bangu kuba singa otusomerawo ti Allah yagamba mu mwezi gw'okubiri eswala esembangayo ya ishai buli musaazi embooko 10 ate nkubulya ebigambo bino oba ogenda salamu wekka ku olwo ffe kasa tumanya nti eyo eswala eriko kukubwa ffe Allah yatugondeza eddiini abantu baagana buganyi kubitegeera nabo omusumba wadda nakube Allahu akbar omanje kitegeeza omuntu okuyimirira mu kadinisa n'abagamba nti buli yakoze ezambi jangu neetondere amazambi mangu kukola gwe ng'oli wekka oba zambi olikoze kukubba nte oba olikoze kukwenda oba olikoze kukulimba ezambi lyangu ng'oli mukasaako kewategese odikoleramu ne kasa muyingiramu ab'ebbali w'ezambi ezambi lizitowa neeraba engeri gy'ogenda n'oyenda n'abaana ne bakula n'ojja mu kadinisa ng'oyogera n'omuntu agenda ofuluma agenda anyumizeko naye mukwano gwe fe Allah nga yatwagala hatta n'omubaka nabi Muhammad sallama tiyalina mmeeza kwayaniriza bantu bakoze mazambi nti mujje mwetonde olwo neyajja omuga nti ya Rasulallah nakoze zambi omubaka neyefuula atawulira ng'omubaka ayagala ona ye asirike naye ngo nakanyalumiriza nakoze zambi neetaga kubamu Allahu akbar okimanyi omubaka ffe twesiimye omanyi nti abawalimu balina akasale we batuuka nateekawo ekitambaala mu ddiiro wakati ne bayimba akayimba marhaba kagamba kaja mwaka erabira wano siraba kumwatayimba ku marhaba oyo ko either nga mwerabira oba nga mwatuukanga leeti naye twakavaayo banga siddene n'ebifo byaffe bakyabirese bikalu balooza tukyadda sabaza aleme tuzzaayo bayima ya nabi salamu alaika manyi babategeeza munabbi aba atuuse awo nibateekawo ekitambaala awo era ebakola ddaira yaabwe esaako yaabwe balekawo omulyango weguti nabbi wageno yita naye omulamu omukulu ogw'ekitambaala ekyo ebibala bino ebigwa ku kitambaala kyokka ye afunye ssente naye ng'enzikiriza y'abantu agyonoonye kati ffe okuwona ebyo byonna n'omumanya omuwalimu ne katono omuwalimu mudu mwajjidde azze kutubba ffe twagala tugamba nti qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam oba otumaze omubaka kyataayogera tokitugamba kyataakola tojja kitukozesa newonakiwaana oddamu kuba ofuna empeera ffe mu ddiini yaffe entuufu oyina kugatta kintu nga Allah yakiragira ani nokikolanga bwe yakisomesa omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasa bikulema nga tubikulekera era Allah takusasula so Allah atuwa okwagala omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad nkuutira omwoyo gwange nejjamu okutya Allah tabaraka wa taala ebbanga lyonna abange mmwe abakkiriza Allah subhanahu wa taala nga Allah bwe yagamba mu suratu Maida aya ya 9 sura ya 5 yagamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza innamal khamru amazima ddala omuki omwenge walaji walaji waini chairman champion ani mala busungu nago mwenge Allahu akbar bokita busungu ne airtime Allahu akbar tusaba Allah tuwonye omwenge embika byago gonna ulira busungu ate kati ne mu dictionary eyali ewandika ku mwenge tebakireeta bo bakanyaleeta mannya malala bagutunywese
Allahu akbar. Waliwo Carlsberg si mwenge. Neze newunya abasiraamu bawagira omupiira. Carlsberg tiimu ki? Kyokka bajambala abasiraamu aba Liverpool. Carlsberg lager. Kwa namala kiraba ku kisaawe na Carlsberg lager. Ono ku site kuliko Carlsberg. Naye ku kisaawe Carlsberg lager. Nengamba lager teguba mwenge. Ngeno nonyereza Carlsberg lager mwenge. Ogimu ku myenge eginywebwa mu Europe. Kati abasiraamu mbalaba bambala t-shirt za Liverpool ziliko Carlsberg. Naye singa ate omuguzi eyawa nongeriko walaji agamba noba yabwe togimpa. Siraamu saballa tusasira. Ne wobo muwampe ngeriko walaji kati twala era shaitani nayo ina updates ikola system update kasamanyire erinnya ngerete ddala kati ntayambala ya walaji naye ata alimia Carlsberg mwagobere wa walaji twala walajiwo nga yegamba nti ero kyali ku nkola yange. So Allah yagamba nti bannanga omwenge wal maisir yani oyo zaala ezaala mu bika bya zaala byonna. Zaala waliwo gwe bakuba wa matatu entabo oleba nyeenya we bati noyita noyita ye naagaba paka gyoyise bwegwewuwe oba omuyitidde bwegwewuwo ng'akwasa entabo ne ssente. Nababawo le bagaba ne mukalabamu bakaita batya kalabiramu nagamya atya science wanabera ku science. Nsaba tusasire hudu ludo waliwo betting waliwo bino ebyuma byoteekamu koyini nekikuwa koyini endala oba nekizitwala zonna. Ng'otaddemu 5 nga tekuli masanyalaze wagwe ssebo oteekamu eky'ebitaano nekikuwaamu 2 kuba tekuli masanyalaze nga tekiraba bulungi. Kati zaala mu bika byonna Allah amwogerako wano nti wal maisir nani ne zaala naye nemboozi Allah agigamba bakkiriza atali mukkiriza ejja kuzitoowerera naye Allah ayogera nabaki nabakkiriza. Nakati wal ansabu yali mbeera ya kusinza masanamu. Abarabu baali beeraguzanga n'obuki n'obusaale balinga basinza amasanamu al ansabu masanamu wal azlam awamu n'okukola ki n'okweraguza n'obusaale. Allah n'agamba nti rejeson byenyinyalwa min amali shaitan mirimu jani ja sitaani. Allah n'atugamba fajtanibuhu mubikole ki mubyewale la'allakum tuflihun oba oliawo mujja kusanyuka. Juzi mba ngenza ofuna wuzu nsanga abavubuka baali awo nga bazimba ne banyumya ku kapapula. Bani Allah nsaba tusaasire okimanyi nti abantu basaala eswaleezi naye nga balina opapula mu nsawo nga balina essuubi mu nsawo. Mpite buleti bakaita buleti Allah naye
mu biseera biri nga ntandika obuvubuka oba nalinga kana kasajja waliwo ekigundi sakasi abasakasi balina ekizannyo kye bajjanga nakyo oteeka mu mutima oluusi mu ddayi mwabizanyako naye Allah yampa twali aya gye bansomera Allah yampa just ntegeera nembala mu wiiki sakasi gye yamalawo nga namukuba 2,000 naye nga zeyankuba zaalisooka mu mutwalo ajjukira sente bazipankulyamu ku ssomero naye nga njagala zizaazaamu naye oba ziba nkazi simanyi oba ziba nsajja naye n'omusajja azaala kasaafuna gwakola ki amuzaalira kati nali njagala zizaazaamu naye nabala sente ze bankuba ne sente ze nakuba ne ŋŋamba bano abasajja tosobola bakuba be bakola ki waliwo akantu ke baazannyanga mu katale nga bakazinga bwe bati n'oteekamu olugalo we lukakwata nga bakuwa ssente we luyita mu buyisi tobanja Allahu akbar omukazi yatabukira mu katale aye ne wewunya ezaala ne gavumenti esebo emuwa license ne weweyambula teryakuyamba bakubuuza bakubbye bubbi nti mbadde ngenze mbakube ne bankuba ti anti kale yakwatanga akagalo nga kayitawo buki bwe balaba weebuusa nga akatugga ng'olyayo gutya ng'akulyeji ng'olyayo gutya ng'akulyeji afuba olaba nti buli lulya akutambuddeko era nze neewunyavuuka bazannya betting omanyi obudde bw'omalanga weetegereza betting oyo naali oba siiri oli yaŋŋamba nti ye yasiba kapapula ka myezi egi yebaliigi yasiba katambula n'agamba nti yawangula otuusa nga abuuza omupiira ogwo awangule miliyoni ebi munne namuga nti kanguze nkuwe miliyoni 10 n'agamba omupiira gumu tegusobola kunnemesa 10 kirala eyo omuchina n'amutula kati n'ayagala omutima kumugamba kati singa wakkiriza tiri ekimeka ezo sente muzira zibabawa mu bupapula eyo system omuchina agiina wali tasobola kuwa miliyoni 2 okujjako ng'azina mu budget nti Uganda tugenda bawe miliyoni biliyoni 1 guno omwaka oli wawangula 2 nga balookinga tosobola kulya 2 birala nga kiri ku program nga kiri out of their program tosobola eringa insurance kyekimu ku kitongole ekisinga okumpanya emaali y'abantu mu kifaananyi ky'okulaga nti baagala kukola ki kukuyamba wooteka insurance nti ya muliro ne bagibba anti babbye nki nzibe wooteka insurance y'okubba neegwa mu mazzi nti fe twagamba kubba teyiyo eri mazzi sinnafunayo muntu nga neighbor wange nga yali awangudde ku insurance gye yasasulira kiringa NSSF ne woobanga enjala ekuluma yakagaati kanusu ebyo nze balina ka message ke bampa wano mbunoobanga agumamu olinako miliyoni 9 nga wallahi bakusiriwaza simanyi banazijjayo babe baani kati Allah tabaraka wa taala rabbul alamin atumanyi era twali tujja muno mulamu bwensi yatuwa ebigere ebi teyatuwa bina yatuwa ebi otambulira ku magulu aga era lwewepanka nodda kwana mbwoyanguwe oba ovudde mu lwesi Allah atumanyi gwe wamanyako nti weetaaga amannyo era tetwazaalibwa nago ate gameera nga si programu yo ate wegameera sirabanga yalina programu kati naye wano wegali singa gadda saidi zaawo negeepaa kuno gatunudde eno waliwo mulimu mutima n'oba kale nga wayonooneka
kuba Allah yawukana Allah akola okutegeera omulalu abadde asala ekkubo n'alaba emmotoka nadda emabega ani amugambe ani amugambe nti dda emabega sisitimu ekimanyi nti emmotoka temanyi ddalu eyowooza sitegeera ototegeera otya ngezze amenye nadda emabega netolola bwati n'ayita eri kati Allah tabaraka wa taala yakimanya nti bw'ozannya zaala ofuna nam naye n'atugamba rijeson nagis tobizannyanga tu n'agamba mu maaso nga ayeggwa n'agamba mu maaso nti fajitanibuhu mubikole ki mubiveeko n'atugamba kyogenda ofuna in return la'allakum tuflihun mugenda kwesiima mukwano gwange yalina akazanyo kali yazannya ku simu okwo sina bayita bitcoin biki ebyo ani bitcoin oba byebyo kuba yalinga yatekangayo emitwalo 2 nezikola yalinga ali awo nga bamusindikira ojalinga emitwalo 2 buli lunaku kati nandagana nga nti waeseka zizino zizze ngeno laba nga awezeza emitwalo 18 yateeka yaga bwe yaweza emitwalo 2 mwegi tezaddamu kujja lwe zitajja lwennyini lwe nali ŋŋonze nga naye nkubulire mpa nange naye woyingira nangamba seka lindako tezazze mu wiiki yennyini mpulira emiranga ku lendiyo nti waliwo abaali e Kampala awo nga bali mu mulimu gwe gumu abantu bagenda okukima ssente zaabwe basanga n'akapande bali bagenze nako okimanyi nti bayinza okuwona Abdul Shakuru n'awaayo emitwalo 2 ne bamuwa ne baweza emitwalo 10 Abdul Shakuru n'ayingiza ffenna ku mitwalo agaaga ne batubba emilioni 10 mu kireki nga bagenda Rwanda batandika kukolera Rwanda fella atulabula oyo zaala tewali muntu ne waba mulema wa bwongo akola kampuni nga akoledde gwe nekirabanga nako bera nebine bebatuwa nti batuwa bonus airtime bonus akuwa bonus wa nusu ebi nokyamaka okubiraga okubidde ne bakusalako bannange noyiwaka ezi ani abafunye akuwa kadata ka nusu ka MBs 10 nezi nosaako okola neziika bana enfudde tebambadde katini mpa yawaka 2 ani abakola ola n'omwana omuto bw'omusanga akuteeka paani mwaka gumu myezi 6 n'omugamba mpaako n'akutulamu nga tolina kyokutte takunyega nesinga ojja ne donut n'omugamba mpaka ku paani n'apima sayizi nga weetaaga owuwaako ng'akuwa paani ng'akuggyako donut mwana muto naye amanyi bizinesi nti bizinesi olina okugaba kitini n'ofuna kinene nefe Allah yatulabula ffe tetwandikosebwa ffe abasiraamu singa twatwala ebigambo bya Allah tabaraka wa taala eno Allah Qur'an yayita dhikiri kyakwebuulirira buli kabenje ketugwamu Allah atukoshoninga ffe netuwalaza ki tewali muntu wano wansi wa njuba mube mmanyi temuga nti seka byagende tabitegeera mube mmanyi yali akubye ku Muchina bwomu muyindi si Muchina muyindi sewabe bamusimanyi nenga si mube mmanyi simanyi yali akubye ku muyindi obudde bwennyini shekhe bwomalanga weetegereza akantu ako ekyokubiri okimanyi nti akantu ako kalimu kadari oba olumbagana kadari tekinnajja gwe n'okiestimating nti Arsenal ino kuba ate maniera Arsenal ino kuba Chelsea ate enajji kuba 2 kuki singa Omuchina oyo muyindi yali ayagala bawa kale yandigambye wini ngeri flat
nti estimating nti eno yejjo wangula naye okusooka gamba nti wiini kati ate bikyukira wanga babakuba nnyo bw'osiba wiini gw'olinda mpeera ya wiini eriyo okuba nga takoze wiini naye n'omukubira mu ggoolo nti 2-2 kati ng'emmeeza ani yakutuma ogituuleko eteekulula n'akuba negoba n'akola ki abantu pressure zibakuba atunda. Allahu akbar. Waliwo bizinesi endala mukwano gwange yagimbalirako nga twakava mu erevu takamala erevu otunda ddagala oligula emitwalo bajalinga 5 n'olitembeeya bw'olitembeeya n'oyingizayo abantu abalala 3 gwe n'ogenda ku step ey'okubiri abasatu bayingiza 3 n'ogenda ku step ey'okusatu abasatu bayingiza 3 ku step ey'okuna oba okitegeera naye buli ayingira gwe okulinnya ayina kugula ddagala ate wamala oddigula olina okunoonya bakasitoma bw'oyongeramu ekinene nnyo mu ddagala eyo kale nusu nga 10 mmeka naye nga bagamba mu maaso ogenda vuga ku mmotoka kati onatera okutuuka mu $2,000,000 kati oluse mukamu ekitundu naye wallahi we nakola kale just briefing gye baatuwa namugamba nja kukubira ng'ogenda ovuga emmotoka emu nga bakujja emmotoka eziwera 4 bakuweegi naye ng'emmotoka ziweza 4 zotutte ndabye ku bantu abatunze ebintu byabwe n'abamu tebazivuze nako tetugenze mu adhaani mulowooza nsaba Allah tumalire. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wasallam. Nge mumaliza dhikiri y'oluvannyuma lw'okwaziina mbajjukiza nti Rawda Islam Media erina obuvunaanyizibwa bwe yatusaba tugiyambeko okubeera ng'egula kamera ne kompyuta ebibalirirwamu ddala ssente ziwere $8,000,000. Essente zo ziwulira olaba nga nnene naye nga kituufu ntono singa buli omu amanya omulimu gwe mu kutambuza ddaawo eno okutuuka ku bantu ab'enjawulo. Bwe mbasabira abasiraamu yenna alina obusobozi bw'osobola oteekako Rawda sente ziteekeyo oleke Allah y'anamanya kyanakola ki kyanakusasula. Emirimu gino abasiraamu gye bakola abo gizitowa wankubadde nga abasiraamu bagirabanga ejja bulijjo era tebalaba nnyo nsonga lwaki beetaaga n'obbayamba. Nam ne wallahi midiya ya bbeeyi ate nga tosobola kinyonyola atakimanyi kuba yeetalaba kazito kokola ki
koyitamu. So mbasaba abasiraamu muyambeeko ku Rawda Islam Media wonna wooli nusu 15 mutwalo 10 singa tufuna abasiraamu 8 abasiraamu 8 10 abasiraamu 10 n'emitwalo 10 wiiki egenda okuwunzika nga tunonye miliyoni 7 wiiki endala tufuna abalala 10 tonye miliyoni 6. wallahi bisoboka singa omanya kyofuna maaso gani maaso ga Allah tabaraka wa taala. Eno daawa etambula. Nabadde n'omusiraamu, Allahu akbar, omusiraamu tuwangala naye mukalagi gwe gwasoose okundabako maaso ku maaso era ndabanko naye naŋŋamba ekinneewuunyisa emisomo gyongifuna nga giva London nga gijja wano. Buli gugenda ku midiya guva London eri munne ne gujja wano. Paka oli yamugamba naye ono omusiraamu gwe nkusindikira waaweewa mmwe. Nanoonya bwe yannengera n'agamba nti oyo si ye musiraamu, oyo si Sulaimaani, oyo mukalagi atula ku ssimu ye n'asoma ebiri ku hijira naye nga darusu eva London nejja ku ssimu ye mukalagi nga nange ndi mukalagi. Okimanyi nti waliwo emizikiti egyali jaggalira ddaawa entuufu ng'omusiraamu n'awangaala emyaka gye nga tamanyanga nti omusiraamu tayabya lumbe naye nga imaamu yakutta ensonga. Kati omusiraamu aba atudde mu luumu ye nga Rawda erumbye ate jjukira alina eddiseeti mmatu taata mwabi wa lumba atuddawo, omwana musiraamu atudde wano awuliriza, atunira muzeeyi awuliriza naye olumba olujja sigenda. Subhanallah, atudde message etambula ku media. Abasazeewo otambuze obunonefu batambuze, ffe katwegatte ku muguwa ogutambuza amazima ga Allah tabaraka wa taala. So mbasaba abasiraamu muyambeeko ku Rawda Islam Media. Wonna wabeera ogisanze, nagimanya, ngimanyi, ngitegeera. Yenna anoonya ayagala okuinvestinga ssente ng'ozesuubiramu empeera maaso ga Allah, gezaako Rawda. Gezaako Rawda nti Allah ne waanaakujjulula nga oyajjulula muganda waffe. Saba Allah amusaasire. Ne bannaffe bonna abasiraamu abali wansi awo Allah basaasire. Wallahi osigala ofuna. Ate va ku mpeera z'otaamanya nga buli kimu okyekanga buki nga oba oliawo nga Allah akuyiriddeko golowooza bameka abatambula abalungama. Kuba omusiraamu yankubira essimu ng'ali Mbaale ng'ayagala mutoze shahada ku misomo gino gy'asomera ku Rawda. Ega nti seeka nategedde nti siri musiraamu yadde naliko omusiraamu. Wallahi yali ayagala alinnya ave Mbaale ajje wano emukono mutoze shahada. Nimugagenda ku muzikiti imaamu akuyambe nagasinza ngende mbagambe nti mbadde n'amasabo ndeka ne mugamba kale tobagamba naye tola shahada nayitolera ku ssimu ne muga kati genda muzikiti okole ki osaali. Wallahi ku media nsaba Allah atuwe okululunkanira okukola emirimu ng'egyo. Allah tabaraka wa taala wetugendedde mu adhan aya neyekyenda mu emu Allah yagamba innama yuridu shaitan, sitaani yo kyeyagala ayuqia bainakum al-adawata wal-baghidha, kuteeka wakati wammwe obulabe n'okunyiigagana fil khamri wal maisir, ng'eyitira mu kunywa omwenge gwe munywa n'okuzannya ki n'okuzannya zaala. Allahu akbar. Omwenge buli muntu lwagunywa gukuliyetinga ebintu ebyo bibiri. Guleetera okuyombagana wakati w'abantu n'abantu tewali naki na nsonga, ne guleetera abantu okuba nga bafuuse balabe ba bannaabwe, era nezaala bwatyo waali gwe bakubye atunula buki bubi nno, naye nga yazze yeyereese. Nalaba ku muvubuka yazannya ne munne ezzaala oyo w'amatatu okuva ku ssaawa oba zaali nga 8 ez'emisana paka ssaawa 6 ogw'ekiro. Allah n'amusaasira. Bonna abooluganda 3 kube baali neighborhood mbitegeera eŋŋumi etandise. Ono omu yabakuba 3
n'abakaliza zaala mubi. Omuntu bw'atandikako shayitaani yamugamba nti leeta n'olwo 10 ogenda kufuna mmeka? Leeta n'olwo. Ono omusajja eyo waffe bayitayo Gomba yasingayo mukyala we. Allahu akbar. Omuvubuka akuba abaluganda 3 addukayo ewaabwe abakalizza ayingire uwe yeggalira. Yali ali omwo nga kakaka gulawo n'abaganze mbikooye okoyera kuzaani. Wallahi bamuguzaawo. Netugamba ne ate buzibu kinti bino byaffe. Ono omukulu kuba n'abasatu be bakubye agamba ono abakubye mpolaayo omukono. N'amugamba sikuwola ojja kumpona. N'amuwola omuki wekagweramu. Bazikuba zonna ne ziddayo eno. N'abagamba mpolaayo omukono ani gw'omanyira. Bo bali bameka? Ne bagenda ne sente zaabwe. Era singa omuyindi asobola okufuna wonna we weetuuzizza ng'omukubi abirige akussaako omusango akumenya gwakubba kyuma kye. Naye obuzibu talina wakulabira kati kamuwe kamba weeyabiri ekyalo kyonna kikyamuke mbasikemu obukadde 4 mu wiiki egi. Wallahi gwazijjeeko onyiiga n'oli azitutte nga wiiki ewedde yali mu bunyiivu. Kyawukana ku muntu gw'oguzeeko oluggi n'omuwa ssente n'akuwa oluggi. Byawukanira ddala. Allah yakola shayitaani yo buli omulimu gwayo gweyina wakati waffe abantu n'abantu kusiga buki? Kusiga bukyayi. Kusiga bulabe. Shayitaani eyinza okukusangisa omusajja ng'atunula nga feesi ye nkambwe kati ng'eyaniwa. Ng'eyi. Goyi yabiyi. Eriyo abasajja Allah be wafeesi nga ne waba tannanyiiga. Bamita Haji Busungu. Nga abamanyi bagamba nti si munyiivu bw'atyo. Ezo feesi ze ngamba. Nga bamuwolereza buki? Buwolereza. Waliwo omugomo naye kati muleko aba waali. Kasana yera. Osanga omuntu mukubo. Musajja feesi yanyiiga. Shayitaani neyoga nti oyo aba talina nnyondo. Alabika alina waagitadde buteesi. N'oli neemuga nti entambula y'oyo be bano ababba ppiki muno. Mugenda okusinkana buli omu nga alina kyasuubira mu munne nga kibi. Watuuka n'akola bwati omukubirawo. Kati onkubira ki? Allahu shayitaani terigamba nti kaniiba wange ndoza bana be basimba ne ebyo tebyogera. Ereeta ebintu ebiraga nti ono gw'osanze otasoka mutuga yagenda kukola ki? Kukutuga. Era owetegereza abantu abagenda mu bashiriku, abantu abeeraguza gye bakoma okgenda mu bantu abo gye bakomye okwawukana ku b'eŋŋanda zaabwe, gye bakomye okwawukana ku mikwano gyabwe, gye bakomye okwawukana ku mirimu gye bakola ki? Gye bakolera. Naye ogenda mubuuza ensonga ng'agamba nti nakizuula ng'oyandoga. Wamanya otya nti bakuloga ng'ate gwe tokola ki? Ng'ate gwe tologa. Wamanya otya? Era obanga gw'otudde mu nsonga z'abantu nga waliwo agamba nti bandoga, oyo yennyini suspect akola ki? Asooka yamanya atya nti bamuloga? Oyo shayitaani. Kasita ojja mu maaso g'omushiriku n'omwebuuzaako ye talina nsonyi, tasobola kugamba nti simanyi. Anoonye mu mbeera yonna okukakasa nti onaze muzuulidde ekimukoze eki? Allahu akbar. Ate nga obwo obusobozi buli mu mikono gya Allah. Ate basiraamu kino nkibagamba, weebaze Allah ku lw'ebyo ebibeerawo nga tomanyi, kuba kati gye mirembe gy'olina. Twagala nnyo mmanya n'eriyo ekintu ky'omanya n'okyemanyira. Ffe twali ewaka nga balongoosa general cleaning, bali balongoosa ekiro, kati basikayo ekikapu mu kitanda, baŋŋamba sula kitwale ebweru, nkwata ekikapu nkiwalula.
waliwo omuvubuka mutabani wa senga wange agamba ngomanya omwana omutonzi nadduka buddusi ne bangoba nga nfulumya nswera eri mu kikapu nswera nensuula awo ne bansikayo ne bagukuba nswera ogawa twasula mu kisenge ekyo bbanga ki ng'omukulu gyali wansi eyo naye olw'obutamanya kiri wansi twakuba otulo nesola nezituyitangako mu budde bwazo naye lw'otegedde nti osula ne mu ttaka tosobola kukomba ku tulo era nkubulya ebigambo bino abakyala abamu bemuwasa oba betuwasa omufunamu emirembe kwerowooza nti gwe wekka era abaddeko naye naye kasobola liko okuba obufaananyi nti oba waliwo that very moment nga kaweddemu. Era nkugamba ebigambo bino twetenda okukemekkereza kozi wawasa onaatera tonyumyanga n'omukazi ku bulamu bwe obwasooka ku mbeera eyo agenda kukutamirawo omulaba amalusu gano malungi kuba gagatereeza obulago naye kasaga simattuka akamwa ne gafuluma bwe gati tosobola gazzaayo. Era eriyo abakazi abalina obwongo bwe nga butono mbwanyumizaako baawe olaba nze nze we navubukira nagwa ku musajja omusudani ebyo tebabyoge ebyo totawaana tonyumya. Era abasajja abamu ekibalemesa okuba n'abakyala bameka babiri okubula obwongo obwawula nti wano banyumizaawo kino otuuse ewoono onyumya oli eno ng'oli gw'onyumya olinga agerageranya airport ya Uganda kuyaawa kuya Kenya. Lwaki otuvumaganya? Kati ebiseera ebimu wallahi tulina emirembe olw'okuba tetumanyi. Kati mwewale nnyo ogenda mu basamize oba ogenda eri shayitaani mbw'oyagala okole ki? Buli Allah kyataakumanyisa kyekyali ekituufu obutakimanya, kubanga wallahi bwona akimanya. Mujjukira Banu Israili bafiirwako omuntu ne bagamba Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu tusabire ku Allahu, kubanga bali arrogant. Allah bamitanga Allah wani wa Musa. Statement eraga nti they were arrogant nga Allah tebamuyinako bwannannyini. Kati tusabire ku Allah atubuulira ani yasse omuntu ono. Olujjo olwo Allah yali yaluggala. Bino ebintu abantu abafe ekiro oluusi bayita n'omuntu mu kkooti ne yeegana naye nga bamulabye nga yeye n'awoza n'avaayo ogamba Allah batabiraba. Eri irimu Allah yagireka yiye obufuzi bwe. Ate ffe twagala mbu buli kimu akitukole ki? Akitubuulire. Banu Israili story yali mpanvu, musale ente tusale ente etya mnyipi oba mpanvu ya yero ya black paka olwe basala ente. Olwasala ente tebamanya ki Allah kyagenda kukola. Yasitula mulambo gwe nnyini ne guyimirira bwantu ogwo ne gugamba oyo oba manje kitegeeza akuliddemu okunoonyereza gwe gwasongako ne guddayo mu cover. Bonna era kutta amayinja okkuba basabusa wansi tufudde. Baali tebasuubira nti akuliddemu operation ate ennyini yanoonyezebwa. Kyali vice versa, gwe baali banoonya ate yali anoonya. Era kuyo kati Allah byabasirikidde nti no sigena kibalaga n'akiyisaawo. Bannange temubinoonya. To make matters worse, I know binoonya gye bitali. Kuba musabo eyo iri muteriyo. Njagala manya kyabaddewo bakubulire musabo haramun. Njagala manya kijja bakubulire tekisoboka. Tebabitegeera. Wabula engeri gy'oba omaze obbalaga nti gwe tosobola byetegeerera n'ojja gye bali kati naye ng'akuterawo byakola ki? Byayagala. Ng'akuyiiya kuba ye ezo ssente yalaba ssente naye ng'azannyira ku nzikirizayo. So baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, shayitaani y'enkola yaayo. Ye eyagala kusiriwaza bantu
kubaawukanya na Allah waabwe, kubaawukanya wakati waabwe bokka na bokka. Okimanyi nti eri abantu abaali batuloga emyaka 10 egiyise ng'ate kati sente ze tulina Allah bayisirizaako, yakuloga n'akizuula nti aloga omuntu omukyamu, n'agenda n'abisiguukululayo nga essaawa zino akwagala okufa obufi. Shaitaani egamba nti oyo yakulogako emyaka 10 egikoze eki, tebiina makulu. Allah biri yabikisa ng'ayina ensonga nti ono agenda kukutuusa wano wokola ki, wano wooli. So Allah waffe Rabbul Alamin yatukoshoninga naloga nti shaitaani yo kyeyagala kusiga bukyayi wakati wammwe, era ebusize ab'eŋŋanda tebakyakwatagana. Abantu bayawukana ku lw'okunywa omwenge, olw'okweraguza, olw'okuzannya biki, olw'okuzannya zaala. So baganda bange basiraamu, twewale nnyo shaitaani mu makubo gayo gonna mweyitira, kubanga Allah agitwekesa ffe ne tugikola ki, ne tugyesibako. So nsaba Allah tabaraka wa taala atuwe okutegeera ebigambo ebyo, atuwe okumutegeera yennyini Allah, okutegeera omulimu gw'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'okutwekesa obubi obuli mu kitonde ekiyitibwani shaitaan, kuba okubonaabona kwonna abantu kwe bagenda okubeerako mu muliro ogw'olubeerera, shaitaani yebakyanga, shaitaani esiriwaza, ate ena gwe yeŋŋanga n'emulemwa, kozi Allah gwasaasidde. Era baganda bange, munno wagwanga mu zambi, sooka mumusaasira. Mu kaseera wano ng'aliyingira, ye aba alina kyalaba. Eri agenda mu zambi ng'alabayo bizibu, ate yandituuse. Waliwo omusajja yagambye eringa akola ku radio Equator, somena Equator radio, naye nga programu gyaweereza bagita kilavulavu sidikodi, yagambye Equator si yerine Masaka. Kati radio eyo kuva saa 4 paka ku makya ng'eriko programu kilavulavu, naye nga bakazi bokka be bakuba amasimu, nga buli mukazi akuba essimu awangula t-shirt, naye nga t-shirt ogikuwa waliwo ekifo gy'olina okuginona. Omusajja agambye nti nalabanga, oba yakyogedde atya, kino kye yeesunganga nga agaba t-shirt, kuba yawangayo t-shirt aye n'amaana n'amukozesa, naye agambye nti saamanyanga nti byali bi ending up nga ndi ku ARVs. Oba ntegereka, ye essanyu lye yafunanga teyamanya nti ekigenda okuva mu ssanyu eryo kubonaabona okwaki, okw'olubeerera. Kuba bamubuuza nti olowooza t-shirt wagabanga mmeka, okumanyanga yayenda, n'agamba nti ekituufu simanyi, naye kyenjagala omanye buli lunaku olwo yakimanga t-shirt, naye nga bwaginona tusookera wali. Bano Allah simu lyaz'amaanyi. Olowooza obwenzi okufuna obuzibu obw'okwenda, wennyini awo okikoledde Allah wakwatira, akuleka n'osanyuka. Naye ekibi ky'ebintu bino nti osanyuka ebbanga ddene, naye wakwatamu essaawa egi osooka kwerabira ssanyu, ekiddako maziga. Abavubuka bali wano mbasaba, abavubuka bannange, sibagamba nti muve ku bakazi, kuba kyekintu Allah kye yakola nga tokigobangako munno, wabula mugambe afune ekkuba ettuufu ery'okufuna abakazi. Ogamba muntu nti va ku bakazi, oba agogenda nti va ku nsi eno, kubanga bearing etambuza ensi eno Allah yagirunga mu baki, mu bakyala, era atamulina, era nga tobba oli bubi. Atayina mukyala ate nga tobbirira bintu by'abantu baki bakulu, oli bubi nnyo. Myaka 3 naye ng'engeri gy'owomerwamu ensi eno olinga ono w'emyaka 11. Kiki bakyala abalya nnyo, oba kukusondera. Maninze ensondera abagenda owasa, olianga nti ngenda kuwasa muyamba, kubanga omukazi takyajjika waabwe. Waakiri nnyini mukazi oyo akuwaamu ente ku layisi
naye n'akuseera omwana omuki omuwala ebyamulema otwala nga awasa nnyina abisaba ggwe aye nagati wallahi webikulema muleke ewaawo Allah ajja kunteramu obwangu muki otunda kyekyo kyosabiddeko nedduwa naye Allah abasaasire bavubuka bannange temumanyi kyemusubwa singa sibudde bwa hijira nandi babuliddeyo ebintu ebi byemusubwa mmwe abeeyisanga abawangalanga abaana abato ng'ate muli basajja baki bakulu muleese obuzibu mu community nti abawala bangi abafulootinze olwammwe okwekuniza nowooza ffe twasiza ku myaka 3 manikati nze kitange kitawo gweyogerako bye yakola yabikola ki tandika ebibyo noyogereza omukazi emyaka 4 oli jibuliiru emyaka 4 kasita mukkiriziganya kitaawe naga nti sirina buzibu mbadde manyi wiiki eddako gubeera muki mukolo kale ekyandiguganye wiiki eddako busobozi tusonde kale omwezi ogujja naye mukati now we are dating for 7 years oyina amagezi 7 years teosobola kwogereza mukazi myaka 2 yadde myezi 6 n'ogenda mu maaso naye kubanga n'omwezi kyangu muzulamu obuzibu bwe kyova nti abasinzo ababaddeko n'abakyala ntanaba kumuwasa n'amuleetako ewuwe tebasobola bawasa osobola wasa omukazi afuluuta waliwo n'abakazi afuka ku buliri n'abasajja wallahi nga weyeebaka pata olina teekawo kiveera kati ye omwana omuteekerawo ekiveera myaka 2 ave ku kiveera ate omukulu kiveera myaka emeka ave ku kiveera kati ebyo Allah yabirabuukiri yatulabula oba onaawasa omukyala mulabeko omusiimye twala ebyo jja birabiraka ate omala owaayo sente tazika oga nti nja kigumira naye oleese for testing ogola omuntu afuluuta mukyafu ekirakulukuta eminya nti mutwalawa kyovola nti abakyala bangi babalozezzaako tebabatutte kyebalina olulemera babatwale bakigaba on their way. Kino mmaliriza programu eno nga nkibagamba omusajja yenna bino mbigamba nno kati bakazi omusajja yenna ye pressure gy'alina ku mukazi yamusaba bulingi bulingi era buli move gy'akola ewunzika with the word bring. Asobola omugulira akasimu omukyala n'asanyuka nnyo nti kati oba ne mwana gwekola enkya bring. Asobola omuntu bagenze out mu Afrikaana ne mukodomi nga kwali temugenda nga mwekka kati namukuba akamba nti osanyuse nti ye then bring. Kati omukazi gyakomolwawo to bring, the more things is coming. The earlier the woman is to bring, the kukendeeza bintu. Kati it is up to you. Kiri gy'oli omukyala, if you want more brings, lemera akuga nti simu nno ogiresi naye nze data njagala ka data. Wagula data omuga nti nina ka blanket ke neebika naye kasiiwa. Wanaabigula ng'alaba sente zigenda talina kyalaba ajja genda ku step 2 ajja kunona naye wallahi kasita okola ensobi n'omulaga ku kabikko omuki ate mulalu oyo si mulalu. Ng'omanya kakoze ekyo kaweddemu. Madde nzigaddewo naye mukama waffe kamalova mu sunna tuggalewo. So mukyo Allah waffe tabaraka wa ta'ala buli kye yatuteera mu Qur'ani ng'amateeka era affe balinga ffe abakyala ekibasibye ekulujja kuta mibiri gyabwe ng'ekirina obbajjisaawo tekinnakolebwa kubanga kyokka omukazi kyalina esobola okuleetera omusajja okuleeta entebe, ente, mikwano gye, Google tent, ekintu eki kwegatta.
kasita akikola before sirabangayo muko gwe nali mperekeddeko n'atayomba nga tugula ebintu simulabangako babeera ku masimu ne bayomba waŋŋambye bakojja bali bameka basatu ngulira kika kiramba nze ngenda kugula 2 ngenda gulezi bamanyiira ono kiwasa n'okala kina n'amakulu ayomba oluusi nga banyina baga nti ono sukaali yenna tugenda naye ne baba toli siriyasi nti tumutwale bamunsalidde ensawo 4 tumutwale kasita era bijja kuggwawo kasita bajja biga buli nze gwendaba omuko gwemperekera si mmwe mwenna wallahi awaayo ebintu ng'ayomba kitegeeza bimuluma naye lwaki abiwaayo waliwo force ebimusikamu kati singa ate if you bring aliya aba takyabireese takyazze yadde kiro tagenda gikuwa ajja kulyaki task force nsaba Allah tabaraka wa taala atuwe omugondera buli lwogondera Allah gwofunamu buli lwomwawukanako emiranga gidda gyokola ki gidda gyoli era omusajja wabanga agenda kuwasa nga yaboogereza abawala 4 nga kubana kuliko omwe yagaana okwegatta naye bwatuuka okuwasa anoonya yagaana sawalla atuteeke mu bagaana abakyala paka ngomaze tuukiriza rabbana takabbaru minna innaka anta samiun alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.